Teta yena bwatuuka ekiseera nga abantu b'ensi ye bamukooye ngera bali mu mufosinga okuva mu buyinza ngera baagala ave mu buyinza atandika okwefuula pan african akantu ako bonna bakalina kubanga batuuka ekiseera nti abantu be bakulembera babakyaye batuuse bafosinga okuva mu buyinza kati ekintu kye bakola ne beefuula nti bali ba pan african era ne batandika okulaga nti balina interest za Africa yonna okitegeera nga mu nsonga mukyo yeki nti ensonga ntuweekange nti abantu be bali banga balaajana nga baagala okumujja mu buyinza amawanga amalala ageetolodde aga Africa bajja kuba bamusapootinga era bajja kuba bamuwagira obutava mu buyinza kubanga yeetimba kali pan african era akulaga alwanirira African namba era kyekiboozibozi ekyo kyemulaba ekyo Muzeeyi Museveni kyabeerako pan african you see Africa you know Africa naye ebigambo ebyo Museveni teyabyogerako mu 2000 nga yakajja mu buyinza kubanga awo abantu baali bakyamwagala ng'era bamuwuliriramu emirembe ng'era balaba nti abakoledde naye mu kaseera kano bannayuganda bwe batuuse ekiseera ky'omufosinga okuva mu buyinza yeefuula pan african era akwate tensioni ya Africa akwate tensioni ya African community babere nga bamulaba nti mukulembeza alwanirira eddembe ly'Abafirika era mukulembeza ayagala nnyo Africa so that nti ffe bannayuganda newe tunaakaaba nga tulaga Africa yonna nti bannange waffe kiri bubi omusajja atutulugunya omusajja atutta bajja kuba tebabiraba kubanga alina kali pan african era tukirabe ne ku Gaddafi ekiseera kye bwe kyatuuka nga agenda kuva mu buyinza yatandika okwefuula pan african n'atandika okulaga nti ayagala kuunitinga Africa n'atandika okulaga ng'omulwanizi w'eddembe lya Africa naye ng'abantu be bali mu kulaajana era baagala mujja mu buyinza kati ne Museveni ye takitiika emu gye yatandika bwe yaraba nti bannayuganda tumukooye twagala kumujja mu buyinza era ave mu buyinza bw'eggwanga Uganda tulaajana tusaba bannange kati n'asooka yeefuula nti pan african okitegeera just okusika community okusika African community babere nga bakyali ku side ye nti ffe bannansi ne bwe tunaalaajana ne tukola ki nga African community kyali ku side ye bajja kuba bagamba ffe twekoza twagala omukulembeze wa Africa aveeko kubanga mbiraba wano ku social media nga bitambula ako ke kakodyo k'abadikiteeta ng'abantu baabwe bamaze obbakyawa kubanga baba bakimanyi te abantu baabwe tebakyabaagala ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti abantu b'okulembera kasaba nga bamaze okukyawa lazima oba ogenda kuva mu buyinza oyagala toyagala ne bwe giba myaka emeka oba ogenda kufuluma obuyinza bw'eggwanga obuveemu kubanga abantu b'oba okulembera baba tebakyakwagala tosobola kukulembera abantu nga baakukyawa kiyinza okutwala ebbanga nga tonnavaako naye omala abantu bo kennyini ne bakufosinga okuva mu buyinza bw'eggwanga eryo ne bw'oba oli w'amaanyi butya tukirabira ku Libya Gaddafi yagala ne yeefula pan african naye ng'ekyamazima bannansi bamaze omukoowa baagala ave mu buyinza bw'eggwanga Libya kati kyekimu ne Museveni kyaliko era osanga amawanga gano agatwetoolodde Nigeria biki kyabatamanyi kifa waffe nga bawoza simanya Museveni is a pan african ayagala kuunitinga Africa you cannot unite Africa ng'ensi ye ekulemye okuyunitinga eyo dikoyi gye bakozesa n'olugezigezi lwe bakozesa okufuulinga African community babere ku side y'obwa dictator babere ku side zaabwe nga ye bwe yeeyongera okutulugunya bannansi baakulembera mukategedde akantu ako nti African community ejja muyambako okumulwanirira eri Western community eremwe kola ki kumuteekako kazito Africa bamulage nti ye bakyamwagala alwanirira eddembe ly'Abafirika which is not true kubanga tosobola kubeera muzadde mulungi outside your home mu makaago ng'abaana bo babonaabona obakuba obatulugunya obamma ekyokulya ne weefuula nti gwe ate you are a good parent kati Museveni ayagala kwefuula ye good leader ayagaliza Africa naye ng'abantu be kennyini abali mu nsi ye tabaagaliza be bamu be bateekawo entalo ye ne Kagame era beefuula they are pan african era kyolaba ne mu PLO pan african kyolaba mutabani wa postinga buli wamu pan african ayagala nnyo Africa what are you tosobola kwagala Africa nga toyagala Uganda kubanga n'abana Uganda abali mu Uganda nabo bafirika si bazungu so mulekerawo okutusiruwazanga simanya pan african simanya patriotic simanya kugatta Africa tosobola kugatta Africa nga n'ensi yo kennyini gy'okulembera kulemya okugatta tosobola kulaakulanya Africa ngero yagala Africa ekulaakulane nga gwewuwo wennyini waganya okulaakulana obubbi kwe mutudde kitegeeza olina okuzimba Africa ng'osoose kuzimba waka woova kubanga okubeera omuzadde omulungi kutandikira mu njuyo tosobola kutandikira wa neighbor sooka otandikire mu Uganda ozimbe Uganda awo yoko oyagala okuzimba Africa yonna Uganda ekulemye okuzimba ekulemye okubuildinga ekulemye okugatta kyokka oyagala gatta Africa
akakodyo bakakozesa kwekuumira mu buyinza nakwagala African community eba protecting ereme kolaki kubalwanyisa na kolaki na kubateekako kikookolo naye ng'eno bannansi babali mu nsi ye bo batulugunyizibwa babonyaabonyezibwa African community batejja biraba kubanga yeetimbye kiri Pan African naye nga beebamu bebateeka entalo e Congo bebateeka entalo e Somalia bebateeka entalo buli wamu. You cannot be a Pan African nga gwe ate ateeka entalo mu Africa gwavujjirira entalo ezita abafirika banno gwavujjirira entalo ezita abantu mu Africa era gwe weeraga nti gulwanirira ddembe toyina ddembe lyosobola kulwanirira nga gwe wuwe ddembe libuzeewo tosobola gaba kyotalina. So kati eyo tactic badikiteta bonna bagikozesa gojjolayo badikiteta bonna abali mu Africa ne boolaba Mugabe era naye yeefulanga Pan African ne boolaba Gaddafi naye yeefulanga Pan African kati ne Museveni naye kyatambuza Pan African. You have failed to be a Ugandan, a patriotic Ugandan. How can you be a Pan African? How can you love Africa nga gwe Uganda yoke kulemya okwagala? Ekyo kyakutusiruwaza na kutubika katambala ku maaso na kubika African community katambala ku maaso. So kati yeyo tactic emuje bakozesa okulaga nti nno bo bakitalo nnyo balwanira eddembe ly'omuddugavu kumbe bo kennyini be balisaanyaawo era eyo tactic gye bakozesa okweremeza mu buyinza ne African community okudda ku side yaabwe.